Okay, tukyagenda maaso nze Nurdin Ntege nkugamba welcome ku show ya fene ya Nurdin Ntege ne Megatron Media tuba tukutusako ensonga ez'enjawulo. Kasozi Samuel nze muyina wano tutunulidde eggwanga lya Iran. Twayogera ku abantu bagamba Nurdin nga tuwadde Iran ekubye eggwanga lya UAE, United Arab Emirates. Israeli nekuba buli eyine ekizimbe kye flattening bakita flattening the building bajibbe kuva wansi bati ne kikkaneki ekyo kyalabye kya mu Lebanon ndowooza amache Beirut Lebanon yes ezimba ye Lebanon naawo ki olowooza balina bye basimba ebiri awo ennyo obuzibu bwangu nnyo sibe Israeli yeyine Beirut yes yeyine ebizimbe ekyokuba misaire erina kuba nsajju kiteeka ku ttaka ekya Israeli ebizimbe bya Israeli ebyo abasajja bazimba azimba ekizimbe nga balinga abazimba bridge waba nangamba wano era bangana nebimu ebiri wano ebigumu ebiganya okufa by'abayisraeli la Bank of Uganda eyo malanga gikuba mbuno obukompola obwala pigeyo n'ogikola ku damage eyo ojawo kasoja Uganda House Sorai bali bagita Sorai Burning Company y'Abayudaaya yazimba ne terminal ku kisaawe ky'Entebbe n'ekyo Abayudaaya bazimba bamanyi challenges zaabwe so ebizimbe byabwe era kino mukikize kyeki abantu bebuza lwaki bakuwa Israeli ne mutawulira nnyo bantu bafa bangi wero bafa ne bakweka enamba naye still era bateekawo measures zibayambako okutaasa bazimba bo baliwe baba bapima kye bazimba gundi meters per sec balina bye bakiyita nti no batunulira square meter okozeseza obusawo bwa sementi bumeka mu square meter so se kagaali simanya musenyuka baliwo batunulira square meter gali nyansawo so kakati ebizimbe bya bigumu kyova nti era miza ezibisesebula ebakabejja so kakati bebira so kakati okwekuba abantu lwakuba nti no ekifaananyi kikwekebwa mu ntalo naye nga ekiri mu ddwaniro awo kikakali nnyo mbadde nkugamba abasajja bakubye akulira intelligence mu Iran mufuwajjo so ekintu kino katukyogereko lwaki Iran obuzibu bwerina nene mu Israeli baseeyo ku 10 Israeli lwakuba bakweka anytime oyinza okulaba disaster ng'egudde Netanyahu ayinza okuba omufu ekintu ekyo bakiremezaamuko si kukiremeza bakiremezaamu kituufu naye waliwo wolu ya sekuresi ku bulamu bwa Netanyahu lwaki Netanyahu n'abakulembeze mu Israeli bali vulnerable ku misairo za Iran tebakyalinga olaba M1000 Israeli zezerwana teri mukulembeze ate mulwa yadde omwegezaamu lwaki adoma ensonga eryawe ba protecting global positioning system America nga yina kibayita navigation yebala satellite navigation system America ye yasooka okuteeka ebizungirizi mu bbanga okukola ku gundi satellite navigation system olina okubeera ne constellation ey'ebizungirizi constellation bye bizungirizi ebingi mu bbanga Nurdin we baba baagala okuzuula wano we tuli e Mengo okutukuba balina okukozesa bakiyita triangulation okozesa ebizungirizi bisatu okufuna location ekimu kigenda ekidde Kaseese ekirala ne kidde Mutukula ekirala ne kidde Mayuge Ebusiya kino ne kikuba Saako nekingatta wenna n'ekirala ne kikuba Saako ne bakola ka triangle awo waba kati awo nondese just wano ku technology waffe omufuku mirongooti we batracking abantu Nurdin yali wana akube esimu bakozesa akalongooti akawa ina akali bonna n'ama ne basula kyali mu kafo bwe kati mu katriangle Eliet tavaawali kakati jo mirongo naye satellite bakozesa satellite emwedda mu bbanga n'esooka epima okuva ku kifo we baagala n'epima nti no waliwo kilometers mmeka nti 450 n'emala n'epima okuva ku yo okutuuka ku kizungirizi kinne kyayo nti waliwo mmeka nti 800 nakiri nekipima n'ekifo we baagala nekipima ne distance okutuuka ku ttaka ne balyoka bafuna location y'ekifo we baagala ne bamanya nti oli mu latitude bibiri bweti ne bweti oli mu longitude bweti ne bweti ne bafuna kituufu wooli ne bakuba kati America kye babadde bakola okutaasa Israeli ebbanga eryo lyonna bakozesa ki America basobola okuddira ekifo kyonna
ne bakifuula blind spot nga tewali satellite esobola kulabawo ekyo kyekibadde kiwanguza ise nga tebakwatikako n'Amerika nga n'Amerika naye bakulumba bakukuba nga tosobola bakuba kyova mu lutalo lwe Gafuwo ne Saddam Hussein mu nnaku 8 eyasooka oba enesembyeyo bamutiramu eyasooka mu nnaku 8 Saddam yali avudde mu lutalo no luno olusembeyo bwe bamutira nnaku 8 naye n'olwasooka Saddam yali ayina missile naye missile yalina mu biseera ebyo missile ze Russia baziyita tochika oba Scud missile ze Russia Scud missile linnya likozesebwa amawanga ga no ba NATO omanyi buli kyakulwanyisa kye Russia bo bakiwa amannya eri kaakati Russia bo bagiyita tochika America ne bagiyita bali bagiyita Scud missile Saddam yazirina ngera ze bonna Gaddafi bazirina baninga ze bamanyisibwa bazesize naye we batukozesanga nga teziri guided nga tosobola gamba njagala egende bwe yakubanga emmengo ng'egwa Nateete ng'era amaliriza kubala nti weewano accuracy njagala eno oba kye bayita precision wali n'otwala nga obupime bwakyo nga bw'okyagala bisungizi bye bigayidinga missile nga zitambula zikozesa navigation system ez'enjawulo kati Iran yakikola ekyo yo kibuuka anti kaakati awo mbadde nkuga nti missile zikozesa olumu kye bayita external navigation nga woddira n'oludini akaanako mugenda ekiro oba mu ttooyi n'ogenda ng'okamulisiza ettooki nga muweta akakubo obumulisa okagayidinga externally so missile ziba guided externally kyoli adda wano ku launching ne bagilaunchinga n'atandika gigayidinga bwoti asigala agirina wano bagigayidinga anti nayo missile eyo gy'olaba lwaki za bbeeyi mu maaso wabeerayo warhead ne walyoka waddawo control unit control unit etambula ne kino ebeeramu computer system namba eri modern osinga neyo ze mukozi computer ebeeramu mubeeramu radio ezikozesebwa ku radio signal ne bagigayidinga ne mubeeramu gye bayita gyroscope kibeera nga olaba bino bigundi bimapu biglobe ebyetooloola kibeera wali nga kyo kyetoola kyekigayidinga missile ovudde ku kkubo ovudde byonna babiteeka omwo ne bateekamu ze bayita navigation inertia measurement kit ngayo ejja kumeasuring erabe nti no accuracy envudde mulayi ne bateekamu ate n'ezigayidinga nti kati osemberedde woogenda okukuba so byonna biba mu missile kati yoona agigayidingira eno n'agikyusa paka lwegenda nga kyekibayambako emirundi egisinga satellite nti no ekifo kikiri ovudde mu kkubo ddayo tereera nebeerayo nezegayidinga internal nga yo bagiteekamu guidance system kati nebeerayo nezebakozesa bakiyita locking ez'ennyonyo lyagilookinga n'amanya njagala kukuba mu kifo kiri ne bakozesa optical ngundi mechanism nga wolaba w'okuba kamera negira neesakolinga ku liiso ly'omuntu kati nezimu bwezo n'asakolinga ku kyagala okuba nti ntebe n'akuleetera so kakati ezo zonna missile zikozesa satellite kwe kwa nti sobola okuba ekifo naye luli Saddam baali tebayina nga wootuuka okwagala okukuba kitambula kizunga buzunzi gafula era kintu kino kyekibadde kiwa America enkizo mu ntalo zonna ne Israel nti America ejjina ku banne baayo lwaki communication oba satellite navigation system baji bypassinga batya anti kaakati awole obuuziza ekibuuzo nti America we batandika okuteeka ebizungizi mu bbanga ne bakola kye bayita GPS abantu bonna abasinga bamanyi GPS nti satellite navigation system yokka eri mu nsi global positioning eyo ya America yokka mu 92 America basanyalaza China yali erina atomic bomb erina buli kimu ku mulembe Biden yali abaani Xi Jinping yaliko ka Jiang Zemin I think America basanyaza missile za China zonna China ne bagifuula nga tena kisobola kola ku America bakola bajjako GPS locations ogenda okwata ku missile byabwe webiti nga tebasobola na kulocatinga missile weegenda kuba bakozesa GPS system eya America China we baakiraba ne bagamba tufudde Russia we baakiwulira kyatuuse ku China ne bagamba tufudde naye jjukira ebiseera ebyo Russia nga nnafu Biden nga Boris Yeltsin bye biri mu bukulembeze mutamiivu musiru
Russia no shuga mu kyende badde envunyu. Anti yagwa mu 89 Mikhail Sergeyevich Gorbachev ye yali akulembera Russia negwa oba Soviet Union nekutukamu amahanga ga Kazakhstan ga Ukraine byani ebyo byonna Kati basimboye kati so kakati weegwa yanafuwa nnyo nga tesobola kuteeka satellite mu bbanga zibeezaayo paka Putin lwajja 97 ne2000 n'akwatadde obukulembeze n'amanya tulina okukola navigation system eyaffe tuve ku ya America. China neemanya tulina okukola navigation system ezaffe tuve ku GPS. Europe nayo neemanya nti America onajja tufuga nnyo olwa GPS ne bakola Galileo nga Europe. Era mu Europe amasimu basobola okuteerako app ekosa Galileo ne guiding ova wano genda natete nga tokozesa GPS nga zino eziri ku masimu ng'okozesa Galileo. China omuntu yenna atambula ne map ya China yonna buli location gwoteekamu Beidou. Balina Beidou ye global navigation satellite navigation system. So China GPS yaabwe ye Beidou feno gye tumanyi nga GPS. Russia balina GLONASS. Russia balina ebizungizi mu bbanga nti bisobola okukwata buli omu ekifo kyonna w'oyagadde. Amahanga agasinga Eastern Europe nakye bafudde ku GPS bakozesa GLONASS ya Russia. Yes. So ekyo kyekimenyewo monopole ya America. Kati Iran etapinga ku GPS yani. Okuva ku luli we baba kuba mu lutalo olw'omu June 12 days war. Bakizwa Iran bafigitinga ne batuuka okusika ne balagira abakulu mwenda musike mu simu cards. Abasajja basikebera musike mu biki internet temudda kukosa mwenda mugijjeko bata kakati Iran China balina internet eyaabwe Russia balina eyaabwe. Iran ku luno yagenda okujja beetegese nga bali ku internet ya China. Ne China olutalo lulimu nnyo. Abantu Russia okusinga. Abantu kye balowooza nti entalo zonna nti mulina kulabayo muntu akuba muntu one siryokazi wangu. China olutale lulimu nnyo. Smart nnyo. China ne Russia balina era walabye Peter Hegges ng'alagira Russia muve mu lutalo lwa Iran ng'obusungu bwalina kulaga waliwo ekibiga. Kakati yoli atasobola kuinterpretinga nnyo kumanya omusajja lwaki ayombye nnyo bw'atyo. Bulumi ki bwalina? Bo balina obulumi bwe balaba lwaki. Nti China ne Russia bataddewo kye bayita state of balance. Iran ne balance nga kumpi yenkana nga US ne Israel mu kulwana. State of balance kye kigireese communication network satellites. Weyimiriddeawo weewoka waljuwadde age ne advantage kwe tugatiza ebirala ebya misayiro n'ebiki neemanya nti bwe naakuba ngenda wano. So kakati Beidou internet eku nti China balina ate baagala okutuuka by 2-3 nga baagala kusinga na Elon Musk alina mu satellite eziwera nga 6 mu bbanga. Elon Musk. Ne Elon Musk lwaki tebamukomako tawamba ensi eno olunaku lumu. Tebalina buzibu nnyo naye nga kyataamye balina misa ezikuba sete ziri kumpi kilomita 400 giwanulayo ddakiika budakiika. Russia bazirina zimisa ezisobola okuziwanulayo satellite naye olw'okuba gundi amateeka agasayininga outer space bagamba obwengula tuleme bufuula armed. Kyova ne Putin yafuddeyo n'awarninga Trump nti oyagala kukola golden dome nga Iron Dome eya Israel naye wonoogikola consequences zijja kuba lwaki okola golden dome kimwetagisa okuteeka misayiro mu bbanga ebizungizo ebirina misayiro nga bijja kusobola okulondola hypersonic nga bagisimbudde Russia satellite yakube kikyo ekirondoole paka we banaakikubira. So kakati we bakifule obwengula nabo bujja kubeera armed nga misayiro bazirina mu ng'olutalo lugenda kuba mu bbanga eyo gaffe tulabire eno wansi. Baagaana amateeka agafuga outer spaces agasayiningibwa. So kakati nkulaga nti nno satellite China zeerina zisobola okulocatinga bulungi buli ewali base ya America. Luli ekitaaliwo ng'olina kozesa GPS ya America babijjako. Bano ba Gaddafi. Bano ba Saddam. Nono gundo na ya Assad. Esi ato yabadde talinamu nakanga. Abadde ali bubi nnyo. Yalemerako emyaka 10 n'egi. Yalemerako nti Russia yamuwa support. Base za Russia zaaliyo nnyo. So Russia gyegenza olutalo terumba bulwangulu lutyo nti muluwangule mulina lukwata mpola. So kakati GPS yabadde wa eki abantu abo okumanya abantu bano bayinza okulooza nti ekintu kino kyakusaaga.
Sematalo owokubiri ng'agenda kutandika njagala okubawa origini ya lwaki America ebadde na advantage ne Isirayiri. America baali baagala uranium gwe balina okukozesa Manhattan project eyakola atomic bomb. Uranium. Uranium gwe baali beetaaga nga beetaaga kiro at least nga 6 naye ng'okuzifuna baatwala ttani z'enjazi ezisukka n'emitwalo 2 ttani nga basomosa Atlantic kuva Congo. Uranium yakola atomic bomb eyakuvaamu Fatimani ne Little Boy ze bomu ze baakuba nti Little Boy je baakuba Hiroshima, Fatimani ne Nagasaki. Uranium eyakola baamujja mu kirombe bakiyita gundi Shinkolobwe Katanga Congo. One Zaire Congo DRC. Kiri Shinkolobwe gwe ng'okimanyi. Abasajja baateeka kamera baateeka buli kimu n'omuntu kumpi n'ekkovu bajjulo liraba erigendayo luli naye kaakati tebakya olw'okuba ntino Hitler bwe yamanya okuba okola atomic bomb oba atomic theory yatandikira Germany be batandika okumanya bwe basplitinga atoms okusobola okukola chain reaction esobola okuzaala amaanyi era abaakola atomic bomb mu America Oppenheimer yava ku idea eza Albert Einstein. Albert Einstein yadduka Germany bonna baali bakagezi mu New Germany. Ba Germany nabo. Germany naye nga balimu oluyudaaya. Yadduka Germany. Kwa ye wali zira laboratory z'abagezi. Bakakensa. Bali Jude Germany. So Albert Einstein, Leo Szilard, n'abalala be bagenda ne bagamba President wa America ati ejjamu we mutaafeeyo abasajja bagenda okukola ekyokulwanyisa nga basplitinze atom. Naye kisobola okusanyawo New York yonna. Delano Roosevelt n'agamba sijja kukkiriza kutuukawo n'abalagira ne bateekamu se. So kaakati yababuuza biki bye twagala. Twetaaga laboratory ne bakola Los Alamos laboratory ku purifying uranium. Ti uranium tujja mwetaaga. America nga teyina mungi, Canada bayina mutono, Belgium kwe kubagamba. Waliwo scientist omu mu Belgium yali agenda Congo. N'azuula abantu bayo nga baddira uranium oyo. Uranium wamuyita bisatu iziti nkaaga mu 5. Nga uranium ensozi amayinja nga gayina uranium kakati nga amazzi agakulukuta okuva mu nsozi gayina mu kkala ng'abantu bagira kkala ezo ne beesiiga ne bakyusa feesi ng'abeekubye powder nga naye wa uranium ate no babiremerako Congo bakyabyesiiga bajja si beeru si kopagaalo si powder n'obabuuza nti omusajja ono n'abasajja n'abakongo bannanga abakongo abalwana balira Oluganda ekyo kimala beddeko so kakati bali babyesiiga then scientist atuuka bonna beesize ti biki ebyo nti abiri wali ku omusajja agenda otuukayo nga boonoona bintu n'agamba Belgium juke yali controlling wa Belgium yali yagicolonizing Belgium nejja netandika ng'okusima uranium ng'emugusa laboratory ez'enjawulo mu Europe kaakati Sematta agenda otuuka Hitler nga yategeera dda nti Congo waliyo ebirombe bya uranium Hitler olwatandisa 36 alumbye Czechoslovakia alumbye Austria ne bagamba bano bascientists abaddukira mu America nti Hitler ajja kukwata ebirombe bye ajja America yayiyogerawo ne Belgium ne basiringa off Shinkolobwe diamond mine ne bagijja ne ku GPS nga tosobola ne ku map nga ne wooteekamu ononye Shinkolobwe tebasobola gikulaga kyoga second world war America yeyafuna da GPS yo nga tesaaga abasajja baali batandika so kaakati ne baddira ne bakijja ku maapu zonna nga Congo tosobola kulaba wali Shinkolobwe diamond mine okumala emyaka nga 2 nga ne wooteekamu n'ennyonyi tosobola kuzuula wali kirombe lwaki nga Hitler yali ajja yaleeta ne expedition bajje bawambe ebirombe ebyo so kaakati ne baddira ekifo kyonna ne nga tosobola kukirokeetinga kaakati kyekimu kye bakozesa kaakati wenkiza mu lutalo luno Isirayiri kye bagamba nti Benjamin Netanyahu ayinza okuba mukube ne lwaki Isirayiri bafigitinga nnyo ti Benjamin Netanyahu yali wagenda kubaawo nyini ng'ojje Netanyahu abadde avaayo ng'ayogera nga bw'olaba bulungi nnyo nga agamba buli lunaku mwajja natu update yes era Isirayiri bali tekyalina mwogezi Netanyahu nga yajja addressinga n'agenda ne ku siini n'alambula we bakubye n'akola eyo yebadde enkola ye era abadde nga olaba King George ne Churchill we baakolanga bwe batyo kati essaawa eno Netanyahu alina kuva obuviye proving nti ndi baakola video ya AI ne bagijjayo so kaakati bino byonna abantu debate nebeerawo sijja kugamba nti mufu oba mulamu bikyabusibwabuusibwa
naye tutunuye circumstances ziriwo waliwo obusobozi nti basobola okukuba ewa Netanyahu wembuuza weebuli kaakati kyenkulaze nti kye kibadde kiwa advantage Iran manya Israel n'Amerika nti ekifo Netanyahu wabadde asula babadde bakijja ku gundi ng'ate ne Russia nayo yakkiriza ku gundi yaayo GPS yayo ya Gironas nabo nga ba satellite tezikwatawo kaakati nga Iran nga mukozesa GPS bana basajja nga ba blackening ekifo ekyo kyonna ne bakijjako GPS out of sight satellite buli etuukawo nebula tesobola kuwa coordinates zaawo Netanyahu babadde babeerangayo birembe government departments zonna zibeeramu mirembe nga tebalina bweralikivu temujja kuziroketinga misayo za Iran tesobola kuba kaakati kye baakoze China yo nega temukayana buli wamu ngenda bata mwetale China erabisizza America baana bange mwetale China nti amaato olaba nga Abraham Lincoln eryato olutuuka mu nnyanja bwe bati then ne Gerald Ford yenye Gerald Ford yasimbula okuva Venezuela kuwamba Medulo kuba lyo lyato Gerald Ford bantu twogera ku lyato erisinga obunene displacement tani kumpi erindoza mu tani ng'emitwalo 14 nga kambu lyerisinga obunene eryato ddene kumpi ebisaawe bisatu obuwanvu ebisaawe eby'omupiira eryato ekyo si kyalo era eringa floating city gomanye eryato lyenkana ki ebisaawe meters bisatu nga biri around oba ku nkaaga obuwanvu tekanaawe nga lyato ensi nnamba etuuko neyeetamba olaba n'obukigoberera bu destroyer bwokka bwe bwagala okuweza amakati g'ekisaawe n'ogattako ne kwota eyo destroyer naye ate liri eryato so kaakati we lyasimbula okuva Venezuela gye lyali mu kukwata Medulo babagamba modde kaakati mu Mediterranean oluyingira Atlantic nga bajjako buli kimu communication na buli kimu nga bakozesa ziri encrypted nga bajjako transponders kuba trackingira nga libeera mu kasirise teri nsemanye eryato lya Amerika wawe teri amanya wawe liri kaakati Amerika we yatisizanga ng'eryato we lijja weliti muba muwedde bamala kusembera batunoma nti lituuse emizinga nekitandika okukuba biri abiri mugumu lyajjaka siri eryajja naye eryajja kibali bavaako ne Mombasa ne baga kiwedde naye ate teyali Gerald Ford yali Lincoln kuba Lincoln yekola eno obugundi Indo-Pacific yajjawe Kenya ne bagamba kiwedde eyo Lincoln yekola Indo-Pacific ebiseera twalina Mr. Update lituuse liri lyali lijja buziku base eryato eryo olw'okuba bakozesa uranium gali nuclear powered litambula unlimited range mmere yebakomawo na supply ne bagamba tugende tudookinga ewa kati okujja Mombasa baali bajja kukyusa bimu ddagala kufuna biki kukola kibeyonge oli n'abalimba nti lize kumujja twakuba enduulu bannange naye abasajja babiri ne batambula ne baddayo Amerika emala galumbe ompaye gwange erirandira okuti Amerika lyamala galumba Amerika tediringa nnyo namawanga galirandira okuti lwaki omanyi cost y'ennyonyi okuva e Mombasa zijja zikuba Uganda aka Uganda bambukube GPS locating nti kati wa nti magere papa anti nga usinzidde wa wakitula papa jukira miza zirimu short range intermediate long range so ina kuba yakika cha miza kyo long range naye long range omanyi cost yayo bajja kubuza tufunamu mu lutalo lwe mukuba Uganda no lwegundi tufunamu ki mu lutalo lwe mukozesa miza yo za oli abakikoze yetonda luvanyuma ate kati Trump tali mu kwetonda anti ali mu kwetonda naye akikoze lwaki abakola ebyokulwanyisa mu Amerika be bakaka Trump n'abayudaaya be bafuka Amerika banking system we bagina be bakola ebyokulwanyisa be bali mu pharma companies ezikola ebyo bayudaaya so kakati akola ku interest zaabwe sente be bafundinga be babateeka mu campaign be bateeka mu parties ezebbiri so kakati agogema kakati welituuka nga lisirika ne likulumba by surprise so inza nakumanya weriri kakati ekyo tekikyaliwo kati bwe lyave line liyingira Mediterranean satellite olwayingira Atlantic lyamala ennaku nga nnya ngabo ensi yonna lyayingira naye tetumanyi waweriri ti Abraham Lincoln eri mu Indian Nation tetumanyi waweriri China negamba wa ne bakulaga nga bakulaga ne bakubawo bati liri no nga bakulaga ne weriyita nti ligenda ogukululo gw'amazzi ogunene ng'ogulabira ddala liri Iran negamba kale tikakati muse era luba terunatandika drone ya Iran nerirumba basindika drone ne bagikubanga
nange emaze okukwata byekwata emaze okulikwata ne bagikuba ne baliddusa okuva eryali mu gundi Gulf of Oman ne balyongera emabega ku Oman bali lisembera omwana n'alisombera nalikonako katoni tabagenda okola drone ng'emaze okuba ne baga nti affe tumaze dofuna ebifaananyi bye twagala ne bagikuba bagamba ebisajja byategedde bitya location yaffe ne baliddusa era abakomenteta bagamba nti kyewunyisa eryato eriyina defense system kaakati ng'ate lizze kulilayinga ku Nature balikweka emabega mu nsozi Oman awo waliwo ensozi liddeeyo lisooke literere kyabawa surprise ng'ate bagalirina buli ekiri kweka ekyamaanyi ekisobola kubwa nga bamanyi ne Iran tesobola na kulocatinga nti liri wano kumbe satellite za China zibalaze bamanyi location kyovola gonna bagongerayo ewala okuva mu kilomita nga 3 baŋŋamba omusajja mugambe eyewala amaato gakubira wala tegasembera balalu nabo gakubira wala mugambe balalu nabo amaato abantu bano kambasomesa eryato eryo lyolaba ne zidestroyer zibeera ne ebintu bingi bye zitikka ne mizayiro longo range mizayiro gyekoma okubeera longo range ne tani n'obunene so longo range mizayiro eyina okubeerako yingini olumu zibeerako ne booster yingini nga yingini emu ejja kuvaako endala eyongereko terisobola kutikka mizayiro kakaaga ennene lijja kutikka ntono n'olwekyo wabeeramu ne longo range ne wabeeramu ne intermediate ne wabeeramu ne short range ne wabeeramu neki webituuka kati Tomahawk range yazo si ya kilometers ntino 100 zina ate ze basinga okukozesa kuba ze ennyangu z'okola wotula cost ya mizayiro Tomahawk nyangu nnyo so kaakati basembera okumpi nabasobola okukozesa intermediate ne short range longo range joko mugende wala kibe expensive olina okukozesa longo range amafuta agavuga mizayiro ezo longo range so bagende wala lwa buzibu ne balyongerayo eryato kuba mizayiro za America zesinga okukozesa zi Tomahawk ne mizayiro endala zi intermediate na short range kumpimpi so kaakati wano kyenkulaga nti ye advantage Iran gyefunye ekikanya America nti basobodde okuteekawo gundi state of balance tina America wona ogamba nti defense system zaffe tusitadde wano na wano bagenda otandika olutalo nga satellite za China ziraga buli wali defense system nga Iran basimanyi kwe kukuba base ya kyova olaba nti base bazikuba accurately we bagamba okuba Netanyahu wasula oba office ya Mossad gundi headquarter bagikuba accurate lwaki guidance system so kaka kino kyekifuusa ekirala mu lutalo then ne Gironase ya Russia naye bawa intelligence kankwe China kyekoze ku kyoyogerako omusajja ono wadde Iremera agamba Dubai dream in ashes bategeeza ki ekirooto kya Dubai amayumba ag'omuwendo gali ku ttaka n'atwongera intelligence chief has been killed in overnight airstrike eyo Israel oli gwe nakugambye kati nawe njagala okutuukira olabe bannange tolwayo Iran strikes UAE base housing British US and Australian troops ngenda somawo katono bwe tuvunula Iran struck a military base housing British, US, and Australian troops in the United Arab Emirates during overnight strikes across the Gulf. Ono banyonyolera oba tugende mu a missile hit the Al Manhad air base where the UK maintains a permanent military facility at 9:15 a.m. AEDT on Wednesday morning. A missile, sentinel missile nyingi nti bakozesa a missile hit the Al Manhad air base where the UK maintains a permanent military facility. So kaakati kitegeeza ki nti bakozesa precision strike twagalawo wennyini kyenkugambye nti no satellite navigation system yebawadde okumanya ebyo byonna bye tutalabangako mu lutalo lwonna nga America ekubwako bwetyo entalo zonna America zebaddengamu nga bajja kugezaako bamalega kuba gafula kimalega gwawe kigudde ngera tebayinza kusobola Iran ekuba weeyagadde kyova olaba
we bagezezaako ne bagamba tugenda kukuba Kaji Island. Kaji Island nkulu nnyo nti gundi pipeline zonna ez'amafuta bwe zituukira Kazinga mu Iran. Negamba we mukakuba buli refineries ne oil terminals zigenda kufuuka target. Bwe bakuba gundi banka yaye ya Iran emu ne bagamba buli banks nakyo zigenda kufuuka target. Lwaki? Bazirina mu location. So buli bano kye bakuba Iran ngega kati ekyo kifuuse target. Nayo ng'ekikuba kuba bakiina mu location. Lwaki? Satellites zibayamba kyekyo base bagikubye eri ku ttaka bamanyira ddala nti twagala kukuba bombo ne babagamba nti yes we munaakuba wali naffe tujja kukuba ewammwe ne mulowooza nti basaga ne bakuba kaakati ekyali kiyamba America tino defense system zaayo nga zisobola okukuba ne woba ogezezza kukosa precision bajja kukuba Iran eyina hypersonic hypersonic ze ebyo ebintu bibiri speed hypersonic ekintu ekidduka March 15 kidduka okusinga eddoboozi emirundi 15 ogera okutuna bwoti ng'egize ng'ekukubye defense system. So omusajja wano atuse n'okulerako z'ogambye eza Russia zishahedi ziizo shahedi 129 shahedi 136 kakati walabye nga bakuba embassy ya America e Baghdad bakozesa drone amanale bakubye bakozesa drone naye drone yazze mu mirembe bulungi nejja neekuba ekizimbe nga tebagikubye nako yadde kyokka nga base kwe kuli amace ga America so bino byonna bye tugamba abantu nti olutalo luno lubalansinze okamala nti Iran esobodde okubamalako kumpi ne interceptors nabo bazikekkereza ebitundu ebimu bwe balaba nti tetulina kyakikolerawo tewagasi muleke bakikube. So ebyo byonna bye bibaleetedde nsonga luli Iran yali badde efaga kuba ebigudde mu ddungu ebigudde naye kati ekozesa ekitono kyeyina ng'ekubye watuufu. Lwaki? Satellite navigation system China. Kaakati oliwaga China yo kye yakola ki? Okusinziira ku bilateral relations naki China tesobola kukeera nkya egambe tusindika abasirikale baffe ku ddwaniro tekisoboka. Era n'abadde beebuuza lwaki Russia erekeredde Iran n'etesindika tebasobola kikola. Lwaki? Tino mujja kuriskinga confrontation n'Amerika. Kyovola n'Amerika yagamba temujja kola buutu zaffe Ukraine wabula katubawe byakulwanyisa. Kaakati yo China kye yagamba sijja na kubawa byakulwanyisa nnyo yadde nga babawa mu nkukutu wabula ffe katubawe obusobozi obulwana nga tetutaddeeko mu tetulese trace ng'emikono gyaffe gyonna giri kiriini. Kati China kikye yakola tujja kubayamba ku navigation system musobole okuba location ze mwagala. Tujja kubayamba bayigiza technology wa hypersonic naki musobole okukuba. So kaakati ekyo kye kitaddewo balance. Kaakati wabagamba nti Netanyahu yalibange uwe bakubyewo location bazifuna bazirina basobola okukubawo. Netanyahu ayinza okubanga ebyagala abasajja banafa sagala abantu bajja wano bagambe conclusion sobola kugamba naye circumstances ziriwo ziraga wetutula n'obusobozi Iran erina obusobozi obukuba ng'abalala babadde tebakubangawo nkulaze nti navigation system satellite basobola okukozesa gundi Beidou ne balaga Netanyahu wasula nga we banakulaga ennakasero then we bamala okulagawo balina obusobozi obusobola okukuba kuba kimanye balina bankers obusobozi obusobola okukuba nti we baba bakubyewo Netanyahu asobola okufa basobola okuba nabo. Lwaki? Nti ennaku z'otula missiles abadde basimbula zi Sejiru zikyali modern nnyo. Sejiru ye missile ejja baziyita gundi multiple entry vehicle. Missile emu ereeta missile etuuka okukka bweti re-entry n'egenda yeggula bweti nemuvaamu tekubeera kuwasama nnyo yeggulawo nekyebikula kiti nga open roof esayidi yonna nemuvaamu ze bayita submunitions esobola okuvaamu bubomu obulala evaamu obwana bwabo bomu nga 48 n'okusingawo. Naye nga jjukira eviiriddemu mu bbanga mu kilometers nga 16 kaakati busaasaana ne bukuba ettundu radius ennene kumpi nga square kilomita buli kamu ne kagwa kilo 2 naye nga kalidde kayinza okuba Kampala Central bujja busuula yadde obumu bukale olumu buyinza ogaana okubaluka ze bayita unexploded ordnance ne bugaana naye zibaluka ezisinga. So weebanga ekoseza Sejiru nga ne location ya Netanyahu baagimanya ne basimbula missile eyo
basobola okutta Netanyahu batya nti ne waaba mu banka wansi banka bazisima nga zirinako gundi we bayisiza empewo oba we bapampingira empewo okutuuka mu banka kuba oli mu mpuku teri okisigeni. Buli banka n'ebiba birombe byonna ebyo basima bateekako pipes ezireeta okisigeni atuuka wansi nga kaakati wobeera mu banka eri balina okubeera ne supply ya okisigeni. Singa omusajja akozesa sejiru ng'ezitowa ttani warhead si missile wabula bomu yokka gye bataddeko weeneekuba bweti n'obulala bu submunition ne bwetooloola ekitundu badinayingawo okisigeni. Missile zino ezo bwe zikuba ez'amaanyi olaba nga laddu weekuba bweti eyo kyebbanga eyo n'omukka ne gusiriira kati ne gwe-expandinga ku speed gwe guteekawo okubwatuka okwo kuba kwa air expansion ng'embuyaga expandinga ku speed. Kaakati we bakuba missile eno ennene neeyongezako n'endala omukka gwonna gwe-expandinga ne guvaawo mu kifaawo okisigeni. So ekitegeeza abali munda okumala eddakiika nga 5 turbulence ebeerawo ne shock wave badinayinga abali munda okisigeni. Era wala ne ku gundi we baagira Khamenei okufa teyayinaako damage nti ebisenge bimukubye na kiyali mulamu kumpi bulungi. Ekimu ku kiyinza omuviirako okuba nga yafa kiri asphyxiation kuziyira. So kaakati basobola okuba nga mu kukozesa sejiru nga Isirayiri yali tesuubira nti asajja asobola okulokeetinga kumba asajja baabamanya dda basobola okukozesa sejiru ne bane submunition zaayo zonna nedinayingawo oxygen awo wonna. Watya nga omusajja oyo yafa ki ekiddako? Gali amawanga tegali ebyo baba kimanyi kino okufa. Isirayiri omanyi be bafiirwa muganda wa Netanyahu yafiirwa wano Entebbe. So okufa si kyekikuba bamanyi oli okufa balinawo abaddawo. Netanyahu akoze fujjo lingi naafe ensi eyinza okukuba enduulu. Yasinze Netanyahu akoze fujjo lingi ali ku mulembe gwa dda. Factors ezimuleetedde okukola effujjo nnyingi. Amawanga g'Abawarabu gaanafuwa. America yaganafuya. Golda Meir yali prime minister bayinsamu mweso yali tasobola kukola fujjo eryo nga Egypt y'amaanyi. Nga Libya Gaddafi gyali. Saddam gyali. Ng'abo bonna bakalintalo oboogerako nti olumba Palestine ne bakutunuulira bakusesebbula kati tebakyaliyo. Sudani abaasindika nga bonna abasirikale contingent force so kaakati Netanyahu yeegiriisa n'anaddako okugyako Iran singa tebaagiwangule ne balemwa tebagenda kudda kwegiriisa nnyo olwa Iran. Naye Iran n'emala ekkakkana ojja kulaba nga n'abaddako bakola okusinga Netanyahu bye baagala enkya n'agamba saagala muddemu ku era mbabuulira nti Iran n'ekolapusinga bweti ne bagiwangula. Olutalo olwo olukolapusinza Iran Masigidi Ali Aqsa ne Dome of the Rock tebisobola sigalawo. Ekyo nkibabu ayi predict okusinzira ku byendaba gye bujja singa ejjoogo lino erya Isirayiri n'Amerika lye bakoze ku Bawarabu lisigaala ligenda mu maaso ojja kulaba wabeerewo akantu katono nnyo beesuuse ne West Bank oba neki missile zijje bajja kugirawo mu kukuba bagambe ekipapajjo kyakubye Masigidi Ali Aqsa nga bagikube missile kuba bamanyi bwesaanawo okuddamu okuzimba tempo yaabwe kyangu nga muggyewo ekibulwanyi Abawarabu. So oyinza okulaba possibility emyaka mitono singa Iran tebagende Saudi Arabia eyo Saudi Arabia tebajja genda maasi yandi wayita emyaka katulabayo olina kyotanazuula nti ebimu ku bikanya America eno ne zino ensi endala eziriwo abatunulizamu bagamba bano bayatandise okwagala okwewaggula. UAE eringa eyagala okwewaggula anti ku bino ebibaddewo kaakati ne protection egaanye even before bino ebiriwo kaakati ekisobola okuba ne Saudi Arabia batandise okugamba tusobola okwekolera anti kaakati ekisobola okubeewagguza kiki Saudi Arabia kugambye ge gamu ku ga emerging super powers Brazil, India, Saudi Arabia abo economy yaabwe etiisa America kati awo oli agamba kaakati ng'ogyeko economy amawanga ago olw'okuba gabadde n'ebizibu emabegako nga tegasobola kuinvestinga mu technology. Saudi Arabia UAE baatuuka n'okusindika ekizungizi ku mugundi mu bbanga kati technology bazze bakula kati awo anti America yatandise okubeekengera naye kaakati era okubeekengera America yeemanyi kye bayita containment tunaaba containinga tutya. Japan ly'eggwanga erimu kugasinga technology naye bacontaininga Japan lwaki Constitution gye baabakola Sematalo ng'awedde Douglas Makasa yagaana Japan okukola atomic bomb. Ne bagaana okukola offensive weapon balina kukola defensive.
naye nga singa seekyo baali badde zaddamu dda okuvuga. Tebasaanyeewo Kaaba abo abasajja Abaisirayiri abo gye bujja. Kaaba tebagirinaako buzibu kuba eri Saudi Arabia. Anti nkugamba bwe bamala luno nabo babala sebo bamanyi nti n'olutalo olina okulujustifyinga okuba Kaaba omanyi n'owa Indonesia ajja kujja okukulwanyisa. Anti ajja kuba yamenya bano bonna. Tekigaana oba obamenye naye morale abantu olutalo nteruli justifiable. Abasajja abo baalya interest yaabwe teri ku Kaaba. Wano Temple Mount, Jerusalem. N'entalo zonna ze bazze balwana. Omumerika ye alina interest ezisukka ku Temple Mount. Omumerika alina interest. Naye jjukira baani abasinga alina n'ekigendera okusaanyawo obusiraamu bwamutama. Tajja kusobola obusiraamu tajja busobola kuba obusiraamu ogenda ne manga agasinga. Abantu abakkiriza mu busiraamu mu Bungereza ne wabeeyongedde okuwera. Yeddiini esinga okukula. Tajja kusobola kugisaanyaawo. Wabula nti gurupu Caucasus groups esinga mu Amerika zonna ez'Abayudaaya zifayinansinga zaagala Isirayiri wakutereza na Yerusaalemi. So kaakati threat esinga yonna yaawo. Ne interest endawe zijiramu nti amafuta tujja geetaaga tujja kwetaaga bino naye nga tutute package erimu interest ez'enjawulo. Ngenda kuddira omulundi oguddako nga naye kyenjagala ekimu kye twagala okusula nga tugamba lw'okomawo Strait of Hormuz efuuse ekizibu. Olunaku lutuuse gye nsomye okusemayo nga Trump akolimira ensi z'abakyeruppe. Asirita n'ebigere muganye okunyamba. Yagamba temujja mulekeyo. China muganye mwe mumanyi. Oba temujja mulekeyo. Nabayita n'embeegalira fact nali nnimba n'okulimba. Kati akantu ako n'oludini tukazeeko mu gundi nga tumaliriza. Okubya omusajja n'obagamba okumanya mukubye ndese mufukamiza musonyiye na musonyi ebimu mulese na wali talimu na gasituka n'otukaloga bannange neerabidde yasimu yange munyambe mujja tuyingire tumenye banaye muganye omusajja oba wamukubye. Waliwo yagamba n'olini mutufuula abalooza nti no Irani yamanyi nnyo ng'ate bagikuba gifiirako ekibuga. Naye ng'omusajja alaja munyambe banaye tumenye olugi. Mujje munyambe. Tumenye nzijesimu nti omusajja watugambye wamukubye bannange oba muganye kale. Mulimanya. Kiki ekiba kiri awo ekikugaana? Ekigimusa kya Fatiso nze nkirina. Alina emiyembe gy'olima, emiti, emmwanyi, kasooli, olusuku. Fatiso kye kigimusa ekitambula ku katale. Kye nninawo nkubira ku ssimu 0701 55 85 63. Walima emmwanyi oyagala zongera okubala. Oyagala ziwanvuwe. Oyagala zongera okuzitowa mu mpeke. Agenda okufuna kira 4 mufuneko kira 5 nga naye just wateekamu kigimusa. Ekigimusa kimalamu omwaka mulamba si myezi. Fatiso nkubire essimu 0701 55 85 63 ne ku WhatsApp ennamba kweri. Kasozi abantu bayo ku nnamba yabamu abalina bye babuuza. Era tugenda kusomeseza abantu bwerere balina kuba ku ssente. Waliwo yaze n'ambuuza ebibuuzo nga bina kikwetagisa mwaka okubimunna. Nyina faza pastor gwe nawadde ennamba ye. So bannange woba naawe onteeka ku buzibu obwo okunnyonnyola Persian Empire gundi Monga Empire India gundi eri kibannaye nga tompadde yadde n'olukumi. Muteekemu ku kantu. Bane mubuuza ebibuuzo bingi ebikwetagisa olunaku lulamba. Naye bawe ku nnamba ye 0756 67 22 11. Okay. Yes. Nze Nurdin Ntege mbagamba mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.